ka video kano njagala okansindikira eri omuyimbi wo yenna goyita omuyimbi wo ng'omwagaliza mu mbeera yonna gye kirimu. Abayimbi b'e Uganda kino njagala mukikola ebintu professionally. Kambabuli ebibasudde lwaki mujja ne mukuba hiti ennaku 2 n'enkya ne mugwa. Ngenda balaba mu scandals nyingi mwenna nga musuubira nti buli ayimba gavumenti yeyina omuwa ssente. Naye ssente mekazi wali olabe gavumenti zali ekuwadde ng'oli upcoming. Ekisooka okyebuuze. Lwaki ewa batutumuse? Lwaki bakuwa ssente wali ate bwe zimala zikuwa? Ne zijjako ekiseera ne zitakalyayo yonna n'obeera nga tokyeyongerayo. N'ofundikira ng'oli mu bizibu, sinakindi abamu muyimbira bwereere. Bw'otuuka waggulu yaba muyimbira bwereere ebivulu. Ng'oyimba kwesefugaadinga, ogenda okukanga ng'olina emisango eminene mu mbeera yonna. Kankubulya engeri nnyo basatu ze mugenda okubeera mu professional. Ekisooka enkola ya ssente. Sijja kubategeerera nnyo kuba omulimu gwammwe mwe musinga ogutegeera okusinga nze. Naye nze ndi analyst atunuulira ensonga nga bw'etambula. Abayimbi abasinga mubeere e Uganda awo n'olinda ne balikubira ogende e London. Nedda weetekemu tiketi ogende e London. Bw'otuukayo gwe okole posti nti ndi London oba ogire bajja kukubira bakuwa ekivulu. Tosobola kubeera London ennaku 3 oba 4 oba 5 ne batakubira kuwa esho yonna nga bakimanyi nti oli ate oli muyimbi w'amaanyi. Bano ba promoter bakaluubirizibwa abayimbi mwetekemu visa. Ogendeko e Germany. Ogendeko wa kisinga okubeera wali n'otuula. Olinde we balikubira akasimu balikubira ddi. Singa omuntu omwanguyiza n'alaba nti oli London, oli Germany, oli Sweden, oli wa bagenda kukubira eyo ogenda kuvayo ng'olina ekivulu kiwaddiiro era ze wataddemu tezigenda kusala. Ne mubeerawo e Uganda n'osiwuuka tolina woolaga olinda bakukubira amasimu oyimbe. Ekyo si bwe kikola. Omuyimbi yenna olina okweteekamu ssente kuba mulivinga lifestyle eri luxury. Ebintu ebimu mulina obyemanyiiza. Tambulako mu nsi ez'enjawulo postinga nti gy'oli okole gundi nti live za TikTok ozajja. Ogikola bukozi n'ogamba ndi Germany wano ndi luddawo. Bagenda kukubira bakuwa ebivulu 2 3. Sente zo ze wataddemu zidde osigale ng'okyali relevant. Kisinga okubeera paka bw'olinda ogwe. Namba 2. Genderera nnyo omuntu akuwa ssente ng'omaze okututumuka. Omusiru bwe bamuwa amaanyi afuuka violent. Kino nkyogera kubanga waliwo ekinnuma ku mutima. Nnyina bakyali bange bemmanyi. Sobola kukubira simu kati kuwa advice. Kyakubiri advice nkimanyi togyetaaga. Abamu bwe mufuuka basita olaba ng'omazeeyo nnyo. Gwe nga bw'olaba Loni mu galaji wano osubira ali bulaasi. Talina ssente zigula ngoye zirabika bulungi. Oba wenkolera video tewaliwo bifo binyirira wensobola kukwatira. Kisooka okyebuuze ndi mu America. Sirina video n'emu. Okulekeze nti ninga nyinako wentambudde. Sirina video eri ku bizimbe binyirira. Sirina video nga ndaga engoye ez'akabi oba nti zuno nyumye ngenze wano oba ngenda wali. Eyinza okuba gyeri emu. Mu 10 mulimu video nga 2. Olowooza sambala sirya bulungi. Sitambula olowooza sigenda awutu. Sikyakala sirina gye nnyononera ssente. Olowooza mbeera ku galaji essaawa 4. Baana mmwe bw'oba oyagala okwefaako ng'omuntu yenna ategeera. Njagala omanye obulamu. Bw'oba tulabangako muntu upcoming gwe bawa ssente tokitunuulira nnyo. Tutwala ssente za bwerere va mu bintu by'obwerere. Omusajja yenna alya ku ntuyoze nazzi kuno luli bagambanga musajja naye n'omukazi kati olina kulya ku ntuyozo. Bw'olya ez'obwerere ojja zituyanira mu ngeri endala. Kyonna kikiri. Ekirala ekisembayo professionalism. Bw'osanga nga bakuwadde amaanyi g'obadde toyina wali ng'oli mu kunoonya hiiti ge batakuwadde ne bagakuwa oluvannyuma. Limiti yossaako kikyentegeeza. Kendeeza abantu b'oli nabo. Nyina abantu b'endaba bonna ababadde relevant emyaka gyonna nga baweereza gavumenti nga bakola ki bali mu gavumenti bakola ki baweereza bakulu ba gavumenti babeera mu ki. Balina omukuumi omwomu oba 2. Lwaki? Kikwewaza obuvuyo. Omuntu wataga ggaali emu omusirikale omwo w'emmundu oba 2. Obasasula ssente nti nnyo okusinga eggaali gy'obeera naye ey'abaana 15 nga mulimu omubbi w'obusimu mulimu eyanyoola omuntu ensingo. Abantu abo ebiseera ebisinga mu America n'ensi endala ez'Ebulaya zonna kasaba malo kusibako n'ova mu kkomera. Tewali muntu addamu kwesembereza n'okkuwa omulimu tebakuwa ne boogenda mu bifo ebimu. Singa okwata omukazi
tebakukkiriza kuddamu kubeera wali baana bato ate buli wobeera weeripooti nga lwaki kubanga omuntu wamala okugendako ewantu n'abeerayoko ebbanga aba takyatya bintu bingi nze nalinga nti emmundu nnyo bwe nabeerako ko we bakozeseza emmundu we baziweesa nendabawo nembeerako we babeera emmundu we bazikwatira we bazikookingira nengikwatako ko ne mu ngalo emmundu nenterekerawo gitya era omuzungu agamba bravery is not absence of fear. Omuntu okubeera omumalirivu tekitegeeza nti talina kutya naye atuuka mu mbeera ey'ekyawa bayimbi mmwe bw'oba ompulira gyonna gy'oli bodegaadi omu w'emmundu atwala ssente ntini ligale e Uganda bw'oba okutta emitwalo nga 20 oba 15 oba 3 kyonna kyekiri basobola okuwa bodegaadi w'emmundu n'atambula naawe n'ogenda ku poliisi n'ogamba njagala omusirikale ankuuma ssente mmeka ne bakubuulira omusirikale omu oba 2 ab'emmundu ba mugaso nnyo okusinga bano b'osambula nabo bakuba obutayimbwa abalina emisango 5 omusirikale wa gavumenti 2 ba mmundu bano ab'eggaali abajjira mu ggaali ne bwe bajja 5 omusirikale omu n'akookinga ne bwe bajja 10 bonna badduka kwata ssente zo ze bakusasula kwatako emitwalo 3 oba 5 ogenda ofuna abasirikale 2 abakuuma ow'emmundu ojja okuyimba nga ab'emmundu b'olina 2 toyina buzibu okozesa omuntu ali professional kyakusatu tewali muntu agenda kukwata muntu ali mu uniform singa amukwatako ne bana abeeyita ab'eggaali n'akwata ow'eggaali bw'ati n'amukwatako n'akwata omusirikale ali mu combat ya gavumenti enkya ne bw'abeera luddawa bagenda munoonya bamufune mpuliriza bulungi wano baanammwe amalala gakulembera ekigo ndabyeko abantu bangi ndaba bebekulu aludde mu gavumenti atuuka ne wa pulezidenti alina omukuumi ogwo obuzibu bwonna buva mu kubeera na kibinja ndaba Kenzo simulabanko na ggaali simanyi oba atambula naye yebbali gye simulabira abayimbi bangi si yanko ku ggaali ya David Lutalo ninga muyimbi si munafu w'amaanyi ndabye bano abasajja baleegi bali eri bayimba ajje wali n'akuba ekivulo n'ajjuza ssente simulabanko na ggaali ebintu bino bye mweteekamu ebyokutambula mbu nyina eggaali simanya nyina ogenda kuteekawo entiisa lumu baana mwe bagenda basiba njogera kino kuba nkimanyi bangi mugenda gwa mu trap eno Katonda bwakuwanga amaanyi beera mukkakkamu nze mbaddeko e Uganda gwe nali nfunye omukisa okumiitingako kyali wange wenna omanyi nti Ronnie wali n'ekikomanda akirya seegulumizangako nakwefuula w'amaanyi nti nva Bulaaya ate nze nva mu Amerika atembera bwe nti nyina bizinesi siri bulaasi nyinza okuba sekulabikira nnyo ne siri yala naye ate seegulumiza era kyali wange gwe nali mmanyize ne capati njirya nina omuntu gwe nasanga wali eri mukwano gwange Noora twamiitingako kaawuwe si mukwano gwange nnyo kiryawo naye twamiitinga ku TikTok nankubira nenzija nampa omunanansi nemugamba mpa omunanansi awo tompa soda tubeera naye mu Amerika ecupa bwete ennene ya $2 nonywa soda n'akutuuka naye omunanansi mbala emyaka 3-4 nga sigunyweddeko nemugamba mpa kukananansi awo nyweko n'aseka capati ekikomando nyinza okumala ebbanga nga sikiriddeeko nenjiri obutulo obuganda obwo bunkolera baana mmwe gye mugenda okukoma okwefuula nti muli b'amaanyi mugenda funira akalyezo mwe muziziise omuntu okubeera ow'amaanyi si kutuntuza bakuliraanyi mukoze ebikolobero nejjukira bulungi empologoma bwekuwa omulimu ng'oli kamyu nekuwa omulimu ogulunda ekibira manya bulungi nti ekibira ekyo empologoma esobola okukozesa okubanga olunda ebisolo binno embwa esobola okugenda n'empologoma okuyigga naye bwe batakwasa ng'empologoma yali hangry oba nga enjala egiruma empologoma bwe baba tebakwasizza embwa nga teyizze kintu kyonna kyonna kye bakutte embwa esobola okulya empologoma gavumenti esobola okukozesa
okubaako byeyisaawo oba mu kaseera keekwetaaga. Naye watuuka ekiseera gavumenti esobola kwetaaga ssaawa zonna. Ebbanga bwe liggwako basobola okukwata ne bakuteekawo otasobola kujja. Naye teweerabira ekintu kimu, buli w'oyingira mu kkomera tosobola kuvaayo ng'oli kyekimu. Mentale bw'oba tokyuse, physical ogenda kubeera damaged. Damage eyo ya lubeerera ebiseera byonna. Kyova abasinga bava mu kkomera nga balokose. Weewale nnyo ekkomera ng'omuvubuka njagala okukulabula. Abasinga muli baana bato. Temulina kye mwalabye. Miliyoni 23 osoose ziraba kati. Mubeere eyo ng'ebyobugagga bye muyina. Olinayo akamotoka, olinawo obumotoka obw'enjawulo. N'ogamba ndi mugagga. Bantu bangi abalina ssente, abalina ebizimbe. Nze ndabye Hamu. Ndabye ba Ani muganda wa Hamu Yasini. Musajja osobola omusanga n'omulinnya nako n'ogenda. Ndabye abagagga ab'enjawulo. Ndabye abagagga e Bulaaya abalina ebizimbe. N'omusinkana nga nawe omulaba omusinza okunyuma. Naye nga bakakkamu. Beera mukakkamu. Beera mukakkamu. Ensi ejja kutabukira.